Okay. Yo guys, it's your boy Sesa Bacho Lulenzi. Actually hana sadishwa zenga bwana roga nenga ali current bad black. Era nga mbadde mulese ku lunch. Bad black, where are you? Oh, she's here. Oh, baby come here. Oh my god. Oh. Oh my bad black anaze wano ne mu menu. Ne mulondera ko chai n'okulya because simwesiga. Wakyala nga bantu ba ordering ebintu bili expensive. Madam, what did you order? Wamma Sesa abalimba abadde tannanfunira kyakulya wenjogerera enjala ekyannuma kye kimu. Anti kati zo zinemuwa amazzi so that bagita dessert bamuwadde obumonde nga babuyita mashed na bomu mashed potatoes no n'ensujju kati ebirungi bikyajja bagenda yite ettooke ebbobeze otegera omukyala ngono asaana omufaako newankubadde she's already booked so amuyaze kiyambi netomanya mukama azabibye. So bad black, tell me how come nti nno okyali mu limelight nga ate abalala bonna baagwa kyenjawulo ki? I am me and you're confident I am me and you're English and like me I'm also shy. I am me. I don't sell fake content. Bangamba bawala bali shy balina ekyenjawulo there's something amazzi g'ensuwa oba No, they have water. Oh my god. Mpuli, I feel heat but the thing is omukyala oliyo nga tolina water webuze ku bad black because obanga oli mukalukalu mulimu abakyala beekaza najje wo nakusaba essowaani nasaba kino ne mutuuka ne mu nsonga ziri nagamba njagala kino tuuka wano ne omukyala abeerako humble be shy. The more you be shy the more a man will give you money. Kati omukyala ngono bad black asosikayo omutwala ne muwa Kapale. MC Kapale. Wala amasimu agamukubirwa eva bad black aba receiving amasimu ne amasimu gabaga Sente ago bajasa mu bakwanye bukwanye. Nze byango bimanyi sina kya bwerere. Kati bad black achemanyi abasajja bayina mu inbox abamukwana. Tebakyankwana. But I'm really happy to know omaintainize image yo. Omaintainize nga ate gwa mu kubasinga ofuna sente. Nenga akalangu kamube kati yinza kyanyinga sente ngameka in case we manyagala onangire ngatongera akalanga akamu kisinzira kyokola bano batunda ngo yesumbusa nesumbusa ziranga $10 okumala essaawa 24 nga $10 zingidde mu nsawo kwegamba gojokerera ogende okumulira kasaziwera ne ziggwako nga nkasimuulayo ukiminiza mu lunaku webera 24 hours nofuna obulango nga 2 ze emitwalo ojo nga obukadde bubiri zezo. Kale nze I think tulilake nnyo obanga tuli born in this generation because tulina social media tulina abaana babeera online naddala ku Snapchat okima muno obwenzi businga ku Snapchat obwenzi kuba olaba Snapchat osobola okyatinga n'omuntu message nevanishinga which means to evidence n'omusajja nawaba ayagala kimanyi oba otakwatira nti message eri mu simu because vanishinga nga nyoyo so okunkubaka amanganzi nalina akavubuka kaali kantwala speed kati nga ndi mbuliri nga twebase yasookuka omulundi gumu nansanga nga nkagamba tujje tukyekole olutalo ku ssaawa 9 kuba mwakafaananyi ebintu byayatika ssaawa 9 kwegamba anyiga ng'abazungu anyiga nakuba flaska nakuba TV nazaasa naavaawo n'agenda mu bathroom emirundi ng'esatu ne yeetooloola ne gammyuka ne mugamba mbadde board nambuuza yo board ng'oli honi ne anyiga ng'abazungu manya abasajja abasajja bambi bakuma obusungu naye omusajja onyiga mukatono n'okivaako naddala ng'omukyala gw'olina ayinamu ku sente naawe olina sente Sesa bata kankusiibule ngenda sumagira mbadde sinalya breakfast enjala nange no by the way mbadde njala onfuniyo ku lunch kuge mazima gali nti enjala enuma ngenda kuteera ku mobile money kamngambe ne basi bali nga tunabagenda. What is the secret behind your eyes? Why are your eyes so shining? Nagakoze sajjale nagakoledde Italy. Nange ngenda kukola sajjale ku bitundu byange by'ekyama because ndabye nga bakazi banzirukako nnyo kati bali black huyo naye agenzi kati woba nguliyo ngolaba show eno njagala commenting mu section o liking woba ngonjagala because zalina mukyawa naroga lockdown yali annyo naye ne mugoba Rihanna yafuna olubuto nampita ne ku baby shower kati naku zino nina bad black naye ali annyo
buli kiseera kimu bibiri njagala kulya kati oba ali lubuto bayirawe kuba ndaba kigeza amatama kiwoomeredda era essaawa zino ntunuulidde buti ya Bad Black mulaba naye nga commenting obanga oyagala ki embeera eyo soulmate I can be your soulmate I can be your helper no bagala makasi because tuli mu economy eri wansi so you can comment and win my heart and I win yours as long as oyine kisa so MC Kapale hello mami wange ne daddy bali ku TV bambi eradde nyoge muri mutya banaye eradde banuzala mwana mugezi ono mwana gola balina future ono gola bayiya app eno je tuliko ya TV mama yongero zaleyo mulala yiye mazima bana bo bonna bozala bayiya ero musajjo ono yomu kuba idol batandikawo comedy comedy ina basinga be mulaba lamba idol kitegeeza ki idol kubanga nga toyina byakola ngoli awo oli idol oba tokubyewo nyaawo idol kitegeeza star how kitegedde idol so spelling idol era nga bw'okiwulira IDO kiki I'm not good in spelling things bintu ebyo byankubya ku ssomero yandeetera emitawaana mingi but why are you different lwaki abantu bagezezako nnyo kubeera kyo naye ne balemererwa golinga ggwe anti gwe kyoba omanyi embwa ezaala mbwa enkobe ezaala nkobwe teri gunju lizaala kamyu so kati nze yenze era bwe nfamba ngenze nga bolaba kafeero bwe yagenda bantu babiyimbye ebiyimba bye neera siru bantu bamanyi oli obajjukiza mugenzi ne boyimbanga radio oti obo bantu bajjukiza radio oboyongera banyiza so kati nze yenze sabasta gwe sasabati kali mwana kaseneke tugenda okujja wano n'ekindewunyisa kiri kimu ku social media kuno abantu abasika bavumirako buvumizi naye gwe ogaggawalidde kuba ngamba ogenda nakuwasa Spice Diana Spice ate kumuwasa buwasa Aisha omanyi omukazi okubatana bamuwasa soka no testinga no sigamba testinga bili ngamba soka no bakomere gyafumba obeewoma kuba kamanyo fumba so nezali na ebyembuto byempulya byakajjamu embuto zebbiri ka Spice bitu kajjamu mbuto zo eyo simanyi mpulira baaguli yali abyogera awo ze kyemanyiko nti no yamanyonyola ekiwatu ayina amanyi mu kiwatu kyemanyiko Spice yazinanga ne nandujja gatandise okinyola bwati nga amatala gavuddeko guyinza okutuka yazinanga ne nandujja ne kati sente ze tugenda okujjamu apo bagenda kuwa cheke mpuliddeko bagenda kuwa sijja bogero bukale naye buwera sente bagenda zimpa naye bagaye basooke bagireka babeera nazo nga bwe planning ekyo zikozesa kubanga Bad Black ayagala nazifuna nga tana planning kyazikozesa nazisula mu toy so kakati nze njagala nzifune nga mazo planning oba yafuna buwumbi bwa butaano 11 ne kati sawa zino alinawo yafuna oyo omulenzi omupya kalumezi yamuteekamu oba yeteekamu beteekamu kati we naafuna we nejambiya yino yayita wano ku Lusebenju yeisano ku Lusebenju wano ne bandeega wano obusumaali mu kibaawo bagifeesi nga sirinaamu naye kati olaba ontadde ku mutimbagano obumbi obogedde banaye tebalina sente ze bagenda abagala okuweereza MC Kapale ku sente agenda kuteekako enamba because kyemanyi ku bafaani mugaba sente kyembagalako bano kubanga bankuba guno omusumaali wayingira baŋŋamba nafuna ka blood coat mu bwongo ngenda India kunongoosa afunye ne memory loss kuba sikijjukira nti no kyajjukira ne ex wo okyabajjukira ba ex kubaga bakuba omusumaali okufuna memory loss abalamu mbajjukira abafu sijjukira so kaakati akawompo kazzemu okkuba oluvannyuma lw'okunkuba guno omusumaali akawompo kazzemu okkuba so bye bimu ku bintu ali India endabanga eri 0757780083 mumpeereze sente z'okugenda India okukola ki akawompo so ne video ngenda banjikulaga bannongoosa ne kati kwezi sente funako percentage ya mega kuba njagala baziweereze funeko nga 50%. Anti kakati olaba tetusobola kugabana nga tetunnafuna kwegamba sente zoyagala zakulya siza kutwala India ate tugenda India tetusobola kugabana nze naawe ate nga gwe toli mulwadde oli mulamu bulungi amagezi olaba osobola n'okukwata akazindaalo kitegeeza otegeera bulungi musajja it was serious kati wano baali bantunga omutwe okitegeera so kati njagadde okulanga video wennyamire osobole okunyonyola baali bategeere nti siri muki ne baali bakulanga ki bano bwe nagenze wenanga yaŋŋambye kiyinza okuba mukomusajja ngalinakwana nga simanyi nti mukamusajja kati mulimu abasajja abalogebwa nga bamuloga ye nga buli gwalaba ne mukazi wayagala amutte ate nga gwomutuusa ku ntiko nga yetasobola kati kiba kimuluma nga nsi omutuusa ebulange ku kasozi so kakati abasajja abalina sente buzibu balina amaanyi g'ekisajja gababula aye ne batandika emize egy'okuyita ewa bakuli ku bitaala paka ekisolo mazima naye omusaayi nga guva mutono omusaayi
oli musiru kati Oyino banga gunga oyagala monji. gunzigwemu oseke Ne asisa papa.